Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Nkuwaniriza nyenkobaza okubanga otwegaseko olunaku olwaliro enaku z'omwezi 28 omwezi gwa kusatu omwaka 2022 essaawa zikonyenya eddakiika ziringa 2 zolekera okuwera 3 ezimaze okuyita ku 4 ez'ekiro kya leero mu ggwanga erya Uganda mawanga ag'enjawulo abamu bwakakya abalala bukyabuki abalala bateekateeka genda kwebaka waliwo bwe twesingako eddakiika bwe twesingako essaawa n'ebiringa ebyo naye y'ensi mwe tutambuliza obulamu bwaffe. Bw'obanga olukeesezza weebaze Mukama, bw'obanga obulamu bw'olimu bulungi ku lwaliro weebaze Mukama, newankubadde nga tolina nsimbi naye obanga oli mulamu wandibadde weebaza Mukama. Abaana bangi abali mu mawanga ag'ebweru ng'ensimbi azirina naye nga tasobola kufuna wadde access emutuusa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Ng'obulwadde bumumalawo naye nga talina watandikira gamba nti kakati ngende nfuna eddagala. Nga ne bakama be tebasobola kumukkiriza genda kufuna ddagala okujjako okumupeeka emirimu. Kati bw'obanga Mukama akuwadde obulamu wandibadde weebaza Omutonzi. Waliwo akayimba kensinga okwagala, akamu ku bwensinga okwagala, si kensinga naye akamu ku bwensinga okwagala, aka John Hill Chobe. Katonda eyatonda engoye, omuntu eyatonda engoye tumwebaze nnyo, tasaana kunyooma kuba tezikoma kubikka mibiri ez'engoye. Abantu banyumirwa nnyo amasuuti n'omwesiimisa nga naye bwe bakwazikako bulamu bwe tobusobola wadde eddakiika. Abantu balina okusomozebwa, abantu balina ebizibu, abantu bayita mu kaseera akanyigiriza, akaseera akasoomooza. Waliwo omuntu gw'osanga ng'ali mu bulamu obw'okwekyawa. Tukomye okunenya abantu kubanga tebatuyambye ne tulowooza nti bakoowu gye tuli. Bakoowu nabo eri obulamu bwabwe. Kakati gwe omukaabira ebizibu byo naye ng'agazibu agamutuulidde bw'agakwasa tosobola gamalawo. Omuntu oyo gw'onyigira kubanga obuyambi bw'omusaba tabukuwadde. Singa kwasa ku mugugu gw'alina obugagga bw'alina n'abukuwa gwe bw'olowooza nti mugagga. Obugagga bw'alina n'abukuwa. N'akuwa n'ebizibu by'alina n'abikuweerako osobola obbyetikka. Abantu bangi banenya bannaabwe ne musaba emitwalo 10 n'atagimpa ne banyiga n'okunyiga waliwo n'abazadde abatiisatiisa okwegaana abaana. Bw'otampa ssente ze nkusabye tokyali mwana wange. Bw'otampa ssente ze nkusabye sikyali maama wo, sikyali taata wo. You get me? Naye ng'omwana gw'akanda ssente singa amutuuza n'amugamba nti taata ssente ozaagala naye ebizibu by'empitamu osobola byo byetikka. Oba oyagala ssente zenkungudde mu gazibu g'empitamu. Ovanga ku muntu akusaba nga tamaze nakubuuza nti mbeera ki gy'oyitamu. Olw'okuba oli ali bweru ali ku kyeyo, oli n'akuba essimu obukambo bw'ekitala empeereza ssente, ffe tuli ne tubonaabona mmwe muli lwaki tompa ku ssente. Akutwaleyoko, akukwaze mu mpitambi bambi gy'ayoza nga tayambadde na gloves mu ngalo. Akutwaleyoko, akwebase mu kayimba mwe bamusuza akafaliso kayinkyemu. Akutwaleyoko, akozese ku bintu bye bamwozesa. Akutwaleyoko, akuteeke mu nnyumba gy'alimu ng'omusajja buli kiraamukozesa. Baganda bange, tulina bwe tujja obusungu n'obubuuza naye obusungu muganda wange obugyewa. Olw'okuba gw'osaba obuyambi tabukuwadde. Naye tofuddeyo okwebuuza gw'osaba obuyambi biki by'ayitamu. Waliwo akaseera nga ssente tezimala kuwa ssanyu. Mane, ssente si ye buli kimu. Era tokeeranga ku makino ga nti nze kenfuna ssente obulamu nga buteredde nedda. Ssente kimu ku bisumuluzo oba kimu ku kitundu ekiyamba omuntu okubeera obulungi. Kyokka gy'okuma okufuna obugagga, gy'okuma okufuna ssente n'ebisoomooza mu bulamu bwe gye bikoma okweyongera.
ebizibu by'omuntu azitowa akawumbi si ebizibu by'omuntu azitowa emitwalo 5 byawukana. Ow'emitwalo 5 era ebizibu bye bizitowa mitwalo 5. Ow'akawumbi ebizibu bye bizitowa kawumbi. Kati gwe ow'emitwalo 5 singa omusajja w'akawumbi akwasa ku bizibu by'ayina. Ekimu ku bikunyigiriza kubanga tewalidde kyaggulo tumanyi gy'ogenda kujja kyamisana. Naye omusajja ebizibu by'ayina amaka ge bagatwalako eddi bagitwala konteyina 3 bazikutte. Naye ng'omukuba ebizibu n'omukambulira ng'ajula okufugira amalusu kubanga tomanyi kyayitamu. Abasajja bangi nga bavuga zi Range Rover, bavuga zi Prado, bavuga biki naye ng'agazibu gamutuulidde. Omanyiemu ku nsonga lwaki abagagga tebalina kwevuga? Balina ebizibu bingi. Ekimu ku bikka byo bikumazeeko emirembe kubanga tebaakuwadde musala gwo ogw'omwezi oguwedde. Owulira ensi eggwawo. Naye omusajja bamuteeka ettaka erya buwumbi 8. Bamuteeka ekizimbe kya buwumbi 10. Tukome okujajinga abantu bayita mu bizibu ebitagambika. Nabadde nzija omusajja nanyumiriza ku Northern Bypass nga mujaasi n'awanika omukono ne mugana naye nze nzira eno ng'ali awe bwayise nga nsongera Jinja ne mugana nze nyambuka Makerere. Nangamba yes nga sigenda kudduka musajja ono ng'ayambadde bulungi ebyambala ali smart n'ensawo ye n'ensawo zaabwe. Nayimiridde ne mu kkubo kubanga tewali parking. N'atuula mu mmotoka nga simutidde mujaasi ali mu byambalo by'amagye. Nemubuuza nangamba ngenda gye nemugamba naye nze ngenda Makerere nanga tugende because I have so many problems. Akolera mu barracks ye Moyo kyabadde Moyo. Naye okuva bwe nayimiridde awo nga watera okuba ba traffic abamanyi ebwayise ng'ova ku Northern okirire wano ebwayise osalewo oba ogenda Kawempe oba osigala ogenda awo okutuuka mu Tawo wano tulinga abayogeredde omwaka omulamba nga talimba naye ng'ebizibu by'ayina nga nekanekanye mu kyambalo nangamba naye azze asabiriza ntambula okumujja gy'ava okutuuka awo. Mukazi we alina kansa. Bonna abalina okumujjanjaba bamudduse y'alina okujja ataase mukazi we. Ensonga si ya kansa talina wadde 10. Yeewola ssente mu Wazalendo yessako y'abajaasi. Bwe yeewolayo ssente yabadde afuna emitwalo 3. Yabadde alina kavvi wano oba be baani simanyi naye nga babala omusala gulimu 3.5 nga bamusala emitwalo oba 3 emitwalo nga 15 oba 2 nga ssente zaasigazaawo naye ezo ssente zeyeewola mu Wazalendo ng'agula habo omukazi atandise okubuliidinga kansa wa Nabaana abuliidinga bagezaako okugula habo eddagala lya habo amiremire kanywenyweko obudomola kati asasula bbanja ekimutwala si lwakuba agenze ne ssente nnyingi naye wakati mu kubategeeza nti nzija balinda obutitimbe nti agenda kututaasa talina wadde 10. Bw'omulaba nga ayambadde ebyambalo okuli ne bbaaji ya Uganda, I do respect those guys. Oyinza okulowooza bali bulungi ne tubalaba ne tubakuba amayinja nti be batubonyaabonya naye nga bali bubi. Waliwo akaseera k'obeeramu ng'ensi okwegoma naye nga singa ogitikka ku mugugu gw'olina. Ekituufu omujaasi wa gavumenti yabadde asabiriza bambi. Ewakati wali buyambi omukazi yeetaaga obujjanjabi. Abandi mujjanjabi bamudduse bakama we bamuwadde liivu genda naye liivu etaliiko ssente. Nga yeetaaga kuyamba. Abantu be twegomba be bantu abeetaaga obuyambi bwaffe kubanga bye bayitamu bizito bye bayitamu bingi. Oli Uganda weegomba omukazi ali bweru yagamba yagenda Canada mukazi wattu amaze omwezi mulamba takola ennyumba emubanja
amasannyalaze gamubanja, essimu emubanja, aba transport ticket emubanja eya bus. Naye nga gwe omweguma n'okumuvuma omuvuma. Bwe yagenda e Canada yatwerabira, bwe yagenda mu America yatwerabira, bwe yagenda e Germany yatwerabira, naye osobola okwetikka by'ayitamu. Abaana bangi bali e Boston mu America bagamba nti singa nsobola okufuna embavu n'obusobozi obudde waka e Uganda. Amaze emyaka 10 talina kyalaga, naye gwe osobodde okuzimba akayumba naye wamutabukira n'okumukyawa mukyawa. Era omussa ebikolimo ebyokuba nti takuyambye. Naye nga talina waatandikira, talina kyalina. Abantu betwegomba oluusi beetaaga obuyambi bwaffe. Nga tunnasaba muntu buyambi wakati mu busungu, wakati mu kumukaayukira, mubuuze nti oliyo otya eyo. Mu bukakamu ayinza okuba nga yeetaaga ddoboozi lyo. Abaana abaabonaabonera mu COVID nga tuli e Uganda nga osobola okutambuza ebigere n'odda e Masaka n'oli ekikajjo. Naye omwana ng'ali bweru gye twegomba tumupeeka amasimu n'amasimu eno tuli bubi. Oli bubi naye kyasobola okufuna ekyobwereere. Omwana ali bweru talina gwamanyiyo. Omulimu bamusazeeko, takyafuna ssente, ennyumba tebagiggyeewo, akyalina okwebaka, abaana bamutunuulidde. Naye ng'ogamba nti lwaki tampa buyambi, n'amaaso n'okanula. Bwe wagenda ebweru n'otuvaamu katulaba n'afa ne ssente. Ebikolimo bye muweereza abantu bano mumanyi embeera gye bayitamu. Waliwo akaseera k'oyitamu. Obulamu bunyiga naye obulamu bunyiga omuntu w'ekyeyo. Wano e Uganda tolifuna mbeera ekunyiga nga mbeera enyiga omuntu w'okukyeyo. Otuuka akaseera nga gy'otunula ne gy'otunula tolinayo muntu wo. Wabula ng'olina kugumya mutwe, ng'olina kusirikirira otunuga nti kaakati nzizaako ki, obulamu nga bugaana. Oli Saudi Arabia, oli Oman, oli Jordan, oli Qatar, oli UAE. Weevuma ensowulira obulamu buganye. Naye waliwo omwana ali e Canada ali mu bulamu obuzibu okusinga. Abantu bangi ng'ali mu mawanga g'abazungu ng'amazeeyo emyaka 10 talaga wadde akapoloti. Gw'ogamba obulamu bubi naye Saudi Arabia myaka 2 oguzeeyo poloti ya 5 ku 10 n'ekyapa. Lwaki tosooka ne weebaza Mukama? Nti Mukama nkwebaza ku byonkoledde. Nzani yava e Uganda nga siinako ennina. Abantu bangi batidde ku kyeyo. Bangi abajja nga batambula babaddizayo ku butanda. Bangi abajja nga bajjuvu bagenze okuddayo ng'ensigo teziriimu. Bangi abajja nga balamu bagenze okuddayo nga babalongoosezza. Abajja nga banyirira bagenze okuddayo nga bafumye. Naye nze Mukama ompadde obulamu. Tokomye kyakumpa bulamu omulimu okyagumpadde enkola. Tokomye ku kyakumpa mulimu Mukama nzaani gw'owadde ekyapa ky'ettaka. Nga bangi be naleka e Uganda abatakirina, bangi abali mu America be neegomba batakifunanga, bangi ababadde Germany abatakirina, naye nze ali Oman okimpadde, nze ali Dubai okimpadde. Mukama weebale. Nga bw'ompadde ebyo Mukama, nkusaba ompe n'obusobozi okuzimba akayumba. Nkusaba Mukama n'ebbanga erisigaddeyo olyongeza amakungula. Bakama bangu bongeza omukwano gyendi, obongeza obugabirizi gyendi. Mukama osobozesa okuddayo nga ndi muwanguzi, nga bw'onfudde omuwanguzi ku lwaleero. Yessaala esookera ddala mu bulamu bwo nga tonnaba kwemulugunya. Ekimu ku bitubonyaabonya tutambulira mu nsi ey'okwemulugunya. Mukama atukoze obulungi obutali butono. Ebirooto byaffe bye tuloota tebinnatuukirira, naye ekirooto ekizito mu byonna namuziga y'ebirooto byonna agituwadde bwe bulamu bwe tulina. Ng'okyemulugunya olwa salale entono. Waliwo omwana alemedde mu bed space emyezi 4. Alimu emyezi 3 talina mulimu. Abaana bali e Dubai bali kumbalaza. I receive messages every day. Mwami Lugonvu saamanya. Nabawa obukadde 5 siina wenzira. Abaana bali mu deportation. Talina na ssuubi lya kudda Uganda. Naye Mukama akwanukudde. Oyina w'okolera, sooka weebaza ekyo Mukama kyakuwadde, ebisigadde bigoberere. Lekerawo okwemulugunya. Olumu weebazengako munnange. Oyo akuwadde kuulya. Weemulugunya bakozesa ebyolooni bye bamaze okwonoonamu, naye waliwo atalina na kyolooni kyayuza basobole okumusasula ezo ssente z'osasulwa.
weemulugunya bakozesa ebyolooni naye waliwo gwe babyozesa ne ssente ne batazimusasula. Oluusi mpulira ng'embeera empitirirako nenga naye lwaki tetumatira wadde si kirungi kwematiza naye sooka osiimaako Mukama kaakuwadde omusaba akuwa ebirala agenda bikuwa. Weemulugunya olw'omulimu gw'olina nga bw'ofuna omusaala omutono waliwo atagulina. Waliwo n'eyagufuna naye ng'amaze emyezi 3 tebamusasula ate nga talina ssubi lya kumusasula. Obulamu bunyiga. Nja babuulira amazima, obulamu bunyiga. Abantu balina ebizibu g'emazima. Abantu balina ebizibu. Oyo gwe weegomba bwakutikka ku mbeera gy'ayitamu oyinza okumusaasira. Ekimu ku bituyambye okubeera abavumu ne tuguma tuwuliriza ku mboozi z'abalala. Noga nti mbadde nkaaba naye ate ono yayita mu bingi okunsinga. Mbadde nkaaba naye ate ono abonaabona okunsinga. Naye lwakuba tetuwa balala chance kubawuliriza tulowooza ffe abali obubi. Naye eyo embeera gy'oyitamu si gwe asoose okugiyitamu. Waliwo agiyiseemu ebbanga lyonna. Abaana bangi n'omulangira oli Uganda oli onywa naye oyagala kufuna ku ssente ezikola birthday n'azikuma. Birthday y'omwana wo ssebo n'azikuma n'omuvuma oluusi nga tazirina kannyabo n'okalangira n'okola buli kimu naye ng'obadde omusabaza ssanyu lya mwana wo amaze emyaka 3 talabanga ku baana be basiwufu ebitagambika gw'oyagala ssanyu lya mwana wo. Oyagala zagendako out ne boyfriend wo munyumirwe mudigide mu having sex amaze emyaka 3 having sex. Abamu bamufuna ow'empaka bamukakaka akyagira everyday wakati mu kubatuga wakati mu kubakuba. Waliwo abaana abali ku kyeyo ng'amaze omwaka mulamba tayambala mpale tagirina. Mukazi mukulu ayina n'abaana bakulu e Uganda. Kinyabo kiteekako guteeteeyo gulimu n'ebituli nekikola emirimu kinoonya akasente nga n'empale ey'omunda tagirina. Naye gwe gw'oliko gw'olangira kubanga takuweereza wadde 10. Omukazi omutegeevu oyagala za kusiba nviiri bukyanga asitula n'ava e Uganda n'agenda ebiro tasibanga ku nviiri. Bambi ne babivuma ne babikuba. Ekimu ku kyanzikakkanya omutima n'okwagala abantu bano nzirayo ne ngamba nti kubanga abamu bali myaka gya maama bange kyenkana naye obulamu bwabatwala n'olaba olinga akinaguka nti eyo mukadde yalina kikuki eyo. Naawe Mukama akuyambe bw'onatuuka myaka gye saba nnyo oleme gendayo. True story. Okere ku makya olangira omwana nga bw'omuzaalukuse kubanga takuwadde buyambi naye ng'oyagala za mwenge. Kinyabo kimala ne wiiki nga tekiridde okuggyako okunywa ebizzi n'okutayiza leftovers ne kiri ezo. Abo abaana beetaaga okuba abawanguzi. Temuddamu kwonoona ssente yammwe kubanga mwe mumanyi gye mugijja. Tewali kya bulumi ng'okumala emyaka 2 nga tolina kyolaga. Wakati mu bugubi obugubi bukusaze. Waakiri bakufujjira amalusu
Waakiri omala omwaka mulamba tolina mpale gy'osobola kwambala zaakutuka zonna ze wagenda nazo naye ng'osobola nti Uganda nyina y'akataka kange. Omwana atulisa amaziga n'akaaba nga mmukwasa ekyapa n'antunuulira mu maaso. Akaalugonvu. Onzadde. Badde mubuuza waabeera bye tulina okussa mu agreement nagaana edda. Teekako nti ow'e Uganda. Ekyapa olumaze okkikwata naŋŋamba nti ate kisigaze kati nkiterekewa. Ab'eŋŋanda bansuulawo. Bazadde bange bansuulawo. Naye bagenda okunsuulawo nga balidde ssente zange omwaka gumu n'ekitundu nga sirina kyendaga. Omwana namuweereza ku ssomero gy'abeera. Toli bubi. Waliwo abantu abali obubi. Waliwo abantu abali obubi. Abantu abasinga batulaba ne bagamba ono ayogeramu ki. Naye temumanyi gye tuvudde. Temumanyi bye tuyiseemu. Mwe Mukama yeebale yabakuliza mu bikomera. Mwazaalibwa bulungi. Mwazaalibwa mu ssanyu. Mwasomera mu yunivasite ez'amaanyi. Mwasomeranga mu bisulo. Ffe ka twebaze Mukama gy'atujje kubanga wabadde wala. Waliwo omwana mulenzi. I posted something on TikTok. Agamba kyokka naye mwavulu nkupe. Olwo abakuba na ssente. Era reply yange yabadde polite. Enno omwavulu nkupe sikale naye ndi lukyolo. Nyinza okuba omwavu ku ggwe. Naye bwe nzijukira Mukama gy'anzigye. Bw'obanga kati olaba ndi mwavu. Singa wamanya bwe nnali emyaka 10 emabega. Wandimpisa omulambo. Singa wamanya bwe nnali emyaka 10 emabega. Wandimpisa omulambo. Ngeraageranya ku gye nvudde. Nindaba nga ndeyaddeko. Era nga ngwana okusooka okwebaza Omutonzi. Ndyoke mmusaba ebijja mu maaso. Nzaani. Ekituufu ndi mwavu. Ndi mwavu. Era sirina ke nnina ge mazima. Naye ate si bwe nnali. Era si bwe nabadde eggulo. Nyinza okuba sinnakutuuka. Wadde simanyi w'ojja. Naye nange nsaba Mukama ndeetera okwenkana. Bw'oba ng'onsinga. Nsaba Mukama ndeetera okwenkana. Bw'oba ng'onsinga. Tuvudde wala. Tuyise mu bingi. Tolina kiwawa Mukama okufuula ky'oli. Abantu bangi ng'ali mu myaka 3 ali mu myaka 4. Naye nga bukyanga abaawo ku nsi tafunanga ssanyu. Wabula okuyita mu bugubi obutagambika. Nga ne bwe yagenda ku kiro ng'alowooza anaatereeza obulamu bwasigala bunyiga. Tusaasirenga bannaffe. Be tulowooza nti bali bulungi bayita mu bingi. Nze mulimu oluusi lwe mba ne challenges nga zindi ku mutwe. Sisobola kulya, sisobola kunywa, ndi puzzle. Oba oliawo ne waba waga nti njagala kunnyamba mu kizibu bwe kiti. N'ogamba kati ono bambi tamanyi kyempitamu ate ddala ng'aba takimanyi. N'ogamba nti I wish singa amanyi byempitamu. Buli muntu gw'olaba alina ebizibu ebimunyiga. Ate ebizibu byange tebisobola kuba bizibu byo. Buli muntu gwe weegomba ebizibu by'alina bisinga by'olina. Ebisoomooza by'alina bisinga by'olina. Embeera gy'ayitamu nzibu okusinga gy'oyitamu.
twegomba abantu n'otatunuulira bulamu bwe na butya bwa butambuza. Naye tusaasire bannaffe, wabula byonna mu byonna tusabe Mukama nga bwe tumwebaza nti atuwadde obulamu, tumusabe atuteerewo embeera esobola okubikka ku bizibu bye tuyiseemu emabega. Waliwo akaseera ke weetaagako okufuna akamwenyumwenyu ne kaggala amaziga go z'otambuliramu. Abantu bakaabye nga nakati bakyakaaba, naye weetaaga n'osaba Mukama n'akuwaayo akantu ne bwe kaba katono nga kasobola okubikka by'oyiseemu. Omwana yali aweza emyaka 5 kitaawe n'afa. Yali aweza emyaka 8 ku mulimu gye wali okolera ne bakugoba nodde waka. Abantu bangi nga bwakubuulira ajja naye ogamba kiki kino? Tewasoma, tewali mbeera. Byebyo by'osanga ku graduation omukazi n'azirikana g'asaamanya. Saakisuubira nti kisobola okubaawo, nze ani atikkiza omwana? Kati gwe bw'obalaba nga bajaganya n'ogamba nti bajaganyamu ki ka degree akasooka naye tomanyi gye bavudde. Bajaganyamu ki ka certificate tomanyi bye bayiseemu. Abantu abasinga bakaaba olw'essanyu nga bateeberezako ebyo bayitamu bye bataasuubira nti bisobola okubasobozesa okutuuka we bali. Waliwo akaseera koddamu awo n'ofumiitiriza n'ojjukira by'oyiseemu n'ojjukira by'obaddemu n'otulika n'okaaba. N'ogamba Mukama okikoze neera. Thank you. Thank you. Weebale Mukama. Weebale Mukama. Singa si ggwe bangi twandibadde bafu. Singa si ggwe bangi twandibadde basiiwufu. Singa si ggwe bangi tetwandibadde Kampala. Singa si ggwe bangi tetwandibadde ba landlord. Naye olw'okuba ggwe ebyali ebizibu bisobose, era olw'okuba ggwe tukkiriza nti n'ebikyagaanye bijja kusoboka, kubanga gwasobozesezza bye tutaasuubira nti bisoboka, ne bino tuyambe bisoboke, kubanga ye gwakira mu bonna. Mukama abadde naffe, ate akyali naffe, atusobozesezza era akyatusobozesa. Mwebale nnyo. Mwebale nnyo. Toggwa mu ssuubi, toggwa mu maanyi, tokaaba tonafuwa. Okyali muwanguzi mu bawanguzi. Bangi abali obubi okusinga. Okaaba kubanga oli bweru, naye ate waliwo ayaayaana okujja gy'oli naye abadde amugobera ku visa ssente yazibbye, ate nga yeewuuze neewole. Manirenda yatandise dda okubala. Mukama ajja bisobola, kubanga ye taata w'abanaku, ye taata w'abayaga. Bw'ofunanga yessanyuseka, oyo akubuuza oseka kimugambe tomanyi Mukama gyanzije. Mwe abaazaalibwa mu success munnange mwamala bino bipya, si bipya gye muli, naye ko ffe munnange ani yali amanyi? Tewali yali amanyi okuggyako Mukama Katonda. Ani yali amanyi? Ani yali amanyi? Tewali yali amanyi okuggyako Mukama Katonda. Abantu bangi nga gye nvuddewe ajjudde ennaku. Kati bambi bw'azimbayo akayumba ka ruumu 2 ku kataka ke kaafunyaako obunaku, ate gwe n'omulangira n'omuyita fala, oluusi ng'okyalina muzigo. Tomanyi Mukama gy'amugya. Ajjukiddemu landlord lwe yamugobera ebweru n'amugoba n'abaana be, omwami nga yagenda dda. Enkuba n'ekuba ewatali ayamba.
abantu bayita mu bugobe. Jjukira mu gy'ovudde. Jjukira mu akaseera ako nga weegayirira okuwa emyera gy'olukumi gisobole okubamala ne famire yo. Abo abantu abakupeeka, abakulangira nti tobayambye, baali luddawa mu kaseera ako? Baali luddawa mu kaseera ako ng'oyaga? Baali luddawa mu kaseera ako ng'embeera ekunyiga? Baali luddawa mu kaseera ako nga headmaster alangira omwana wo ng'essomero bwetali ly'abanaku? Baali luddawa mu kaseera ako nga bw'oyita mu lukuubo lw'emizigo bapangisa banno bakusekerera nti oyo mulabe byamulema? Baali luddawa? Bamanyi bye wayitamu? Abo abeefuula abakumanyi baali luddawa mu kaseera ako ng'otambuza ebigere okuva ewammwe oba okuva ew'omukazi gwe gye wali paka ogenda ku kampuni bagambye jangu ogende ku training, n'onoonya n'akuwa 3 ezikutwala ku training ekutwala ebweru n'abula? Baali luddawa mu kaseera ako ng'olinamu 35 eza passport n'otambuza bigere paka ku internal affairs? Jjukira akagenda ako nga tewali ayamba. Omuwala ow'ekitiibwa ow'obuvunaanyizibwa, omukazi omulungi n'otonyolokoka enkwawa, kisajja kyattu n'ofuuka omulalu. Nzijjukira akaseera ako wakati ng'ensenyi nga tutambula n'amabaasa n'osaliikiriza okuyita eno ku Nakivubo Blue, Nakivubo Settlement, n'ogweno ku toyireti z'owino, awo wasangiranga we basiika paani kimu kyabanga kya 5 ng'obagamba mu mpaayo kya kubanga bye bigenda okukkusa, n'ogulirako amazzi ga 10 ne paani 3. Ne tuddayo walinga ku Nakivubo Settlement, walinga w'ekikondo ne tulya n'omala okukkuta n'oddamu n'otambula olugendo lwo, naye nga buli omu akuyitako. Si lwakuba nti tebaagala kuyamba, naye nabo baayinanga ebizibu byabwe. Mukama asitula omu ku omu, naye buli lwakusitula ebyafaayo ebyo bijjukirenga twatambulanga ne tuva emasajja ng'enjala ekulumidde mu nnyumba, n'ojja kafumbe mukase wa Meega n'akuwa akatogo ka 1,500 bambi n'otereeramu, ng'okimanyi osanga agenda kuwaayo 2 ate otambulewo osobole ozirya enkya. Ensi eyita mu bingi muganda wange. Jjukira akaseera ako ng'olina okubalamu, oyagala okulya obulungi naye tolina busobozi bulya bulungi, ng'ogoya akawunga n'ogoyezaamu omunnyo, n'osalangako mpola n'omugunya akawunga n'omunnyo ng'ogoyeramu, n'olyako ky'olidde, n'osiriikirira n'olinda obulamu oba bunaatereera, omwaka ne guggwako n'okwata omulala nga tulaba ssuubi. Abantu bayita mu bingi, abantu bayita mu kusoomoozebwa, abantu bayita mu kunyigirizibwa. Toweerabiranga gye nvuddewo oyo yagenda okuwa obuvumu, yagenda okuwa obwetoowaze, yagenda okukkakkanya n'obutakudaalira balala b'osingako. Bw'olaba nga eyeetaaga omukono gwo ng'osobola, muyambe. Bw'osaba ng'omuntu obuyambi n'atasobola kukuyamba, ebizibu by'alina bye bingi okusinga by'olina. Abaana mubaleke basanyukeko, temumanyi bye bayiseemu. That moment atufumba omwenge gwa kayinja
n'ossaako disero n'amajaani n'ogutambuza. Oba otwalayo ebidomola 2 n'osanga nga ne bimwatwala wiiki ziri 2 agamba gwogwo gwafa mugusogola bubi. Maama we ye yakutumye oguvuza ogujja Busubi paka Nakawanga paka Ddongwa. Nga bino olina obbiza n'ebiri olina obbiza. Nze sikyalaba banywi, buli alozaako yagenda. Nozza ebidomola 4. Mu kaseera ako nga gwe oli mweraliikirivu, naye ng'ate maama wo mweraliikirivu nnyo n'okusinga gwe. Kyatuwalirizanga okunoonya emirimu tunoonye we tulima. Kyatuyingiza obusuubuzi ku myaka 10, 12, 13. Tutandika okubeezawo obulamu. Weebaze Mukama okubanga akyakuumye ng'oli mulamu. Bangi ababadde na buli kimu naye nga Mukama abatutte. Obulamu tebubadde bwangu, si ku nze naye njogera ku eri ensi, kubanga nkimanyi nti bye njogerako waliwo abagamba nti lugonvu oli ku nze. Naye siri ku ggwe weka, ndi ku ffe, bwe bulamu mwe tuli. Atamanyi bye njogerako wano si wuwo, njogera na banaku bannange. Bwe tudda wano ne twegumya ne tukkiriza nti obuwanguzi gye buli. Can you have a smile at the end of this show? Sanyukako. Mukama akulaba era agenda kwanukula. Abadde akyakuzimba, emmotoka ogenda zikyusa, amayumba ogenda gazimba. Katonda w'abanaku teyeebaka, agenda kwanukula. Ojja kudda mu kayumba ko ga nti naye yenze eddala ali mu kayumba kange ng'okatunudde waggulu kalimu n'ettaala lyakaliti. Ngayo gwe ojja kudda mu ddirisa ery'ekisenge kyo otunule mu maaso nga waliwo akamotoka ga nti eyo emmotoka yange. Gula oluggi fuluma ogyebakemuko, teekamu music wogganya. Bw'oba onywamu kenge weenywere muko. Tuyise mu bingi. Jjukira akaseera ako nga kaali kazibu muganda wange. Have a smile, cause you deserve. Okubanga Mukama akyatuwadde obulamu kyokka ky'ekyobuwanguzi ekisooka. Gwe baagoberanga siringi 10,000 kati osobola okuweerera omwana mu ssomero ly'akakadde akamu n'ekitundu bukadde 2 n'osasula omukono gumu. Abadde Mukama agenda bikolera, akyabikola. Agenda kukozesa ebinene by'otaalootako nti osobola obbikola. Abadde gwe Mukama. Weebale Yesu, weebale Mukama. Mpulira nyina gwe njogera naye. Tokoowa ekyo ekikunyiga ekikumalako emirembe waliwo akyegomba. Twali banaku naye waliwo abaali abanaku ennyo tusinga. Abo abaali abanaku ennyo tusinga waliwo abaali abanaku ennyo okubasinga.
n'abo abaali abanaku ennyo okubasinga waliwo Mukama baataasobozesa kulaba ku bunaku obwo nga yabatta ku myaka emito. Ffenna tuli baavu, obwavu bwaffe bwe busiŋŋana. Ffenna tulina ssente oba ffenna tuli bagagga naye obugagga bwe busiŋŋana n'emitendera. Omugagga wa Uganda tabeera mugagga wa Africa. Omugagga wa Africa tabeera mugagga wa kontinenti. Bisiŋŋana. Mukama kyakusitula kubanga awo wooli si we wabadde eggulo. Naye Mukama bw'akusitula ekimu ku by'omusaba takuwaganyaza, takumeza amalala, akuume ng'oli mukkakkamu. Kubanga buli lw'osituka ensi ekwagala wansi. Gy'okoma okuwangula, gy'okoma okufuna abalabe, gy'okoma okufuna abakutunuulira n'abakugoberera amaaso agasinga g'abalabe bo. Ensi tekwagala naye Mukama akwagala kubanga yakutadde awo wooli ensi weekukyayidde. Mbaagala nnyo. Munsabire nga nange bwe mbasabira. Kitegeeza twesabire ffenna Mukama atwanukule. Tetujja kuba kyekimu naye ajja tujja awo we tuli abeeko waatuteeka. Abadde wanajja mmuteeka wano, abadde wanajja mmussa wano, abadde wanajja mmussa wano, abadde wanajja mmussa wano. Ffenna tufuuka abawanguzi okusinziira ku madaala ge tuliko. Mbaagala nnyo. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu.